Kiwato kya Zayra baby. Wachikwata mu? Nakikwata mu. Daba nno. Enure nawe yali eringa yebase. Twakola video nakikwata mu. Nine tugisara. Ninzisagala kunyiza muganda wange. Nakikwata omwana oyo agonda. Zayra biba ina akabina katono. Na yayina engeri gyakanyenyi. Bagenda wali eri kuzirinkiza Paris Awards ne ba voting. 10 minutes ngafuna 5k votes. Ni 5k njogedde ntono 10k votes. Aba abantu tewaliwe baba bavudde tebakulimba. Tokyongedde munnyo. Asikukyongeramu. Ulaba bakalwanira nawe ono gundi Royal Jeff ne Dr. Lava Boy munakireka munange. Bakalwanira. Kitegeeza kaliwo obuwoomi nze I suspect those people ate. Balya. Winnie mama she can dance. Kitegeera. Wakuba kale ebinja abiyiga ku Zayra. Basooka kulinda kabaka, basooka kulinda mumbejja nakola. Okitegeera nabo ne bongerako. Si mu bubi. Kyakola tekikolerwa mutiitizi. Ndabe akantu gundi ALLANCRUZ nga bwazanya mu mama Brighton nange nenkola nga bwazanyi nikivaayo bulungi. Nakyo kibeera mu talent, my friend. She's talented, she can copy and make it perfect. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prim Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prim Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prim Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prim Touch, where beauty meets precision. Kale mbaniriza nnyo what a fresh week. Nyongero baniza ko yanaje musinzido kubanga ate mutulabira nako lwalero ALLANCRUZ gemanya nyongero baniza ko yanaje musinzido kubanga mutulabira kansubire obulamu butambulira ddala bulungi nnyo ddala. Gwe omukyala ali yandaba ng'oli bweru wa ggwanga oba oli mu ggwanga Uganda nga wandyagadde okukola akasige. Kana akasige kamwe abakyala mukamanya akawangalako vakano kemubako na ipenso. Banafa Prim Touch babiterezeza aliwa Toban Center kugambya akasige bakakubira ddala bulungi nnyo ddala ate n'obanga ofaananira ddala bulungi nnyo. So bafune batuukirire ogendeyo embeerebeere ng'ate etambulira ddala malidadi isana. Nabatwegaseeko nabo kubanga tutambula nabo mu lugendo ate nze nabagamba sireta business gye siteekakasa. Akuba akasige kati abe Dubai namwajja. Era namba z'essimu mujja kuba muzirabaawo. Mukubireko mugambe okola appointment. N'oba oli Bulaya naye ng'ogenda kujja Uganda kuba essimu oba WhatsAppinga okola appointment. Kale olunaku lwaliro ku show mugimanyi Monday eba yakuyita mu biki ebibadde ku TikTok. TikTok gwe gumu ku mikutu ssaawa zino buli muvubuka gwalaba. Naye sente buli muntu agulaba. Naye ndeeta abantu abaguwangalirako ba blog abagublogingirako buli omu n'abanga atoba atuwa endaba y'ebintu gye bitambulamu. Nange ebimusibira bane mbano bendeeta mwe muva abantu ne bajja ne baŋŋamba nti CRUZ kino kitambula. Mwe muli basajja bange ba chicken katulwairo njagala ba introducingira Raj Emma mwabanda babali mu diaspora naye y'omu ku baana abalina following ennene ddala ali mu mitwalo nga 8 naye era blogger ayogera bwogezi kwegamba naye ayinamu obuntu. So njagala mba introducingira abavubuka bano mpolampola buli muvubuka ajja nga ndaba alina kyasobola platform ebaawo ne tutandika okuba nga ate tutambulirawo ddala. Otherwise wali ku show sanyiza okulaba Emma.
nze asinze era neyanziza okusinkana nsanyuse nnyo mwami ALLANCRUZ bulijjo nkulaba by the way ku TV ni wano live nsobodde okutuukako oli herese lwa handsome guy oli otya nze ndi bulungi oli steady ndi steady nnyo era nze Raj Emma bampita Blue Uncle aba Blue family be balimpa sebo tulina family Blue family yeriwa Blue family ye family ya ebeeramu ba Zayra ba Henry nze bampita Blue Uncle Zayra ye Blue family yes tuli ba mitima ya Blue twachuzinga to be in a family but with a color every family has a color we are in a blue color Zayra ye Blue mami then Henry ye Blue papa nze bampita Blue Uncle balimpa abana yes oyagala kuwakanamu nedda sebo tuswa kuwakana mbadde sikimanyi naye kano kenkitegedde balimpa ate so, Blue Uncle mba ntuuse era Raj Emma yongerako ka Blue Uncle yes Raj Emma Blue Uncle omuntu akulaba omulundi ogusooka mweyanjulira kutegeere bulungi nebyokola tutandikirawo ya kati nga bwe mutegedde amanya gange Raj Emma fe tubuloginga era tugenda kunsanga nnyo nga ndi ku TikTok bwenzina amazina no ndaba ebitambula nimbikolako analysis kuba tubeera informed alani tuba followinga banene ba content creators abantu abalina talent tuba followinga kuba tulina kye tubayigako ne tukola ki ne tukisaasanya mu bantu nabo ne bafunamu ne babeera entertained ne babeera informed ne babeera updated ukitegeera so kati ekyo nayo nsonga nkulu tubeera waawo nga naffe tulina kye twongerako muli omu abavubuka nga internet kwe kuli emirimu gyammwe temulina kyakye mukola nedda ssebo tetulya ku internet wokka kati nze nina bizinesi zange ng'omuntu era bwe mba sifunye lwakuba tufunamu kale media feed zasinza kugaana kubanga waliwo abampa ssente nyinza okubanga mbaliddemu olukwe ne bampa ssente naye mbakolera emirimu gyabwe ku media so nabo mbeeyanza kuba emirimu emirala ndina bizinesi zange eyo ekireka nyinza obutasaasanguza manya abateesiteesi bayinza okunnumba naye gyeziri tetukola mulimu gumu survivinga Kampala olina okukola ki kyekitambula ku mukutu gwammwe ogwo gwa TikTok gye muwangalira era oyagala tutandika era olwaliro weeteeseteese otya show yenesooka abantu njagala mu comment section bagende bagambe nti CRUZ Emma akomewo engeri gyatafutamu ebintu wa mazima oba yeekubira kati Alan nyumye oba sinyumye bagamba sinyumye nga nkajja nedda ssebo nyumye nedda ssebo nyumye ate ogambe bwe ngamba tonyumye ng'okajjako kati nkajjeko sinyumye oli musajja w'amaanyi leka ensi ekutegeere so Emma olunaku olwaleero otambudde n'amboozi sooka otwatulayiningira emitwe emikulu ebya passinze mu weekend awo all over the week waliwo awards ze baategeka zakola nnyo amawulire awo ku TikTok waliwo olutalo n'essaawa zino lukyatambula Paris Awards ezo olutalo lwabadde lw'amaanyi eyo emabegako okitegeera abamu ne babivaamu abasigala ne basigala era ne balangirira abawangudde ne babawo obuntu bwabwe awards zaabwe okitegeera tugenda kwogera ku Paris Awards tugenda kwogera ku kyekirala genda kwogera ku Paris Awards zideni ndina mukwano gwange Pretty Nicole nja mwogerako katono saagala musala nnyo kirimi kuba ajja kutuuka ekiseera yagale kweyogerera muwanyo respect is my good friend yes n'ebirala mpola mpola ngenda kuba nkuyisaamu mpola Paris Awards zino obadde oyina woyagala otandikira yes ninawe njagala okutandikira Paris Awards ezo zabaddeyo ku weekend zabaddeyo ku weekend ne balangirira abawangudde era like 2 days back ne babawa awards zaabwe nabadde mbirabakaawo naye nga mbinako akantu ka question mark kyobolaba saayagadde nnyo ate kubiwa nnyo obudde naye kambyogereko kantu kiko olwakyo ina question mark nina question mark kubanga nze nga bwe natandise nze ndi muntu wa mutima gwa Blue ndi Blue family member so batunyigirizamuko alani omulabi yalaba amugezi yasobola okiraba nti batunyigirizamuko okitegeera
ezimu ku parts ziri legit soko otandike gye byatandikira byali mwe abazayira temuli basanyufu Alani bampita omuntu omwogezi w'amazima seekwekerera okitegeera kubanga temuli basanyufu tetuli basanyufu bwe tuti ba nominatinga ne bafulumya zi links era bazayira baziteekangayo ku WhatsApp era yankubirako n'essimu n'angamba Raji Emma batunominatinze naye kunga abantu bakole ki bavootinge okitegeera buli omu n'ateekayo abaali ba Winnie wa mami ne bateekayo ba Henry ba Richie buli omu ng'ayagala bamukole ki bamulonde munange afune award eyo kubanga si kyangu omuntu okurecognizinga talent yo kati ne tufollowinga links ezo ne tutandika okuvootinga ninga abaana ba Blue Family nga balina ekipawa gwe Alani Blue Family girabe edduka you one of the biggest families here in entertainment industry va ku byabayimbi yes kola video ngoyogera ku Blue Family ogenda kulaba emitima gya Blue gikusukeko no banji very many people abanji bavootinga on a daily basis every after 5 minutes nga tufuna abantu nga bavootinga n'aba win nabo bavootinga yes. But waliwo large number abantu abenyigira mu kintu process okitegeera Alani kino ekintu kyoko sikwagala bwagazi muntu wabula kumuyirako omubiri kitwakola mu Blue Family on a daily basis obulidde naye aba abantu ba Winnie wa mami njogera mazima kuba ogenda kugamba nti oba mpala na Winnie simu meeting angako ne physically okitegeera kati sina ngeri lwaki muwala naye wano njogera mazima Alani andaba aisobola okutegeera from my explanation twatandika after a week nga tubakulembedde over like 30% nga tubakulembedde like 30% naye from nowhere nga tugenzaawo almost 2 weeks omanyi obululu kubeera nga every after 10 minutes nga bweyongerako like 5k votes Alani waneno mu Uganda tewali bantu abasobola okugenda ku kitimba within a period of 10 minutes ne bavotinga nga bali 5k ne bagenda wali eri ku zilinki za Paris Awards ne bavoting 10 minutes nga afuna 5k votes kubanze naliwo nagoberera buli nsonga nengoberera in 5 to 10 minutes omwana nafuna 10k votes ukiraba ni 5k njogedde ntono 10k votes aba abantu tewaliwe baba bavudde tebakulimba tokyongedde munnyo asikukyongeramu ana analyst oyina okubeera ne knowledge okumanya nukola kino no investigating this matter kati mwe buli obungi mwe mwali mwina mwabusonda mutya buli obulu kuba namwe tujja kwebuuza mwoba mwe mwabusonda mutya kuba ne bano nabo basobola okubanga method gye mwakozesa okuweza buli nabo nga gye bakozesa ate kati ffe yadde abafe bangi naye nga wali olaba nga beeyongerako 500 300 nzi nali mbiraba 500 300 200 mpola percentage gye twalina ng'ebyeyongerako katonotono because be bantu abaali basobola okuvisitinga Paris links ezo eza Paris okitegeera mu that short time ne bavotinga naye toyinza kungamba within 5 minutes okubye 10k votes from where okubidde aba UAE okubidde aba Canada America n'abatakumanyi ne bajja ne bakuvotinga wane Uganda ng'omuntu agenda ku link za Paris Awards within 5 minutes n'akuwa 10k votes aba bantu tebaliyo Alani kigezeeko n'omuyimbi yenna gwekakasa nze nekakasa Shiba naye tebasobola mukubira bululu 5 minutes n'afuna 10k votes ekiriyo kati bano. Did you see it with your eyes? Yes. Ngam 5 minutes gondi Winnie aweza obululu. Yes, nakiraba. Emma. Mazima ne batuleka waneno ku 500. Mwine obululu meka. Kati fe wetwatukira okubivaamu kubanga anyway statement ya fuluma kuba tetwali satisfied ate Zayra ne Henry balina management oba balina manager abeera mu America bamuyita Shamira era big up on yourself Shamira
we twali nga tetuli satisfied ne tulabanga efforts zaffe bazisudde kuba kumanyira actually twaba promotinga ekimala video zaffe zatambula nga tuteekako Paris naye Emma we kyagenda okuggwera Alani nawe kitunulako Emma Zayra bwe yali alidinga kuwulira timu Winnie wa mami teyavaayo n'omulundi n'ogumu kugamba nti Zayra yaweza atya obululu obwo bwonna mu bbanga eryo ettono Winnie wa mami naye tiimu ne bafumba omutwe ne bakuŋŋaanya abantu baabwe ne babuweza lwaki mwe mwavaayo ne mugamba nedda nali okubivamu ne mubivamu naye bo mu eri moment tebalina kye baayogera kati kankugambe bweti ffe tetwaweza mu time entono nga gy'oyogera twagenda okuweza obwo obululu okubaliidinga ezo 5k votes okuziweza kyatwala like 1 week ng'ate bano bali wansi nnyo kyokka nga Paris Awards zitambudde buli wamu okitegeera obululu bwe twafuna obungi bwe twali tubukulembedde percentage ennene kyatwala over 1 week Alani naye abaana ne bakulaga nti within 2 days bakubye like 60k votes within 2 days 60k votes within 2 days. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard, bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Genda okebere blogs, genda okebere reaction zafuna mu bloggers okitegeera bamanya amaanyi ge neno lina yayina amaanyi ge naye oli yasinga nkugambye agayina naye oli yasinga ye muntu ye TikTok asinga okwagalwa current in Uganda Zayra baby I bet ani teka ko sent Zayra baby current ye TikTok asinga okwagalwa mu Uganda yonna otaddeko sent taddeko milioni emu nawe teka kezizo anti chembuza Emma osinzira kuki sinzira kuki bera genuine ogambe nti kati ngamba nti Zayra yasinga okwagalibwa ngampa facts wezit fact number 1 aina legit numbers real numbers bakubino nti boostinze following yange okitegeera TikTok basobola boost yes they can boost followers n'ofuna following oyina following yenkana ki nze nina following yenkana emitwalo 9 sawa zinene eri mitwalo 9 yes wajifuna okola ki zinagifuna nga bloginga okitegeera si content wange nzeka nteekayo gwe nga Alan bwokola interview ninteekayo Shiba wange ninteekayo oba Spice Dana ina kyakoze okitegeera awo bwintu bwenfuna following yange oluusi nenreactinga nenfuna bafani ba Shiba kana tuizo kwale tukakasa oba wa boost ngoti wa boost nze nginza ate kati ndi wanjawulo mu nti blogger ate talinga bali abakola content waawe yennyini yeka byanjawulo muko Alani blogger following jafuna ayinza okufuna following nyinyi naye ebiseera ebisinga ngaafuna because of somebody owulidde bweveri nenkola nenjogera ku Shiba nemusupportinga ng'ayinayo neyanziza concert Shiba holics will come and follow me because I'm supporting their icon okitegeera kati kyanjawulo mu konti Zayra agenda kutuula wali era azina amazina ge asibe nga practicing dance strokes agende wali alage kyayinawo people come with genuine reasons what follow her. So gambe point esooka gwe gyogamba fact ayina real following ba followers abatali mu fake oba boosting okitegeera naye first and foremost nange njagala okuwabulamuko nti
nalabako account ya Winnie gye batwala nadamu nazimba account. I believe she has also worked so hard. Yes. And I believe her numbers are genuine also. Kati ndi na source yange omanya abanyiga munyigenzi saagala kumanya naye nkugamba bigambo bino nti nafunako esimu from somebody ali close to Winnie wa mami awulidde by the way atublocking nze ndi blocked by Winnie lwa kumwogerako mazima actually ne Good Life Eddie bamublocking recently and Good Life Eddie ya bulijjo team Winnie wa mami naye bamublocking lwa kwogera amazima ku Paris Awards pesimu eyo mukubire Eddie mukubire ne video je actually nsobola gikuplayingira pesimu eyo mukubire Eddie kubira Eddie omugambe Raji Emari wano bakublockinga ku TikTok by the way nze wano ekintu kyensinga obutaagala kwe kusala ebigambo kubira Eddie era chicken yakimanyi bulungi nyo tutuula wano kubira Eddie omugambe Raji Emari wano Winnie wa mami gwe tomugamba tuli ku interview gwe mukubire nino mugamba ali mugambe ga broadcast alright mugambe kubanga chemba saga kwagala okwekwekerera naye mugambe ne video nsobola gijjayo kansoke nkubire Emma abatulaba Eddie Eddie manya Eddie bwakwata mubuuze bwatakwata nkunoonyeza video ku TikTok ng'akyogerako nti ali mu kukanika mumanye Eddie naye alina emirimu gye emirala gy'akola okungamba nti Eddie bamublockinga bulijjo tiimu wati tiimu Winnie wa mami njagala nkole ki nkunoonyeze video eno nga Eddie yekka nga ali disappointed owulidde sajja alina video nyingi simanyi oba naagisanga naye bablocking oyo ne bateekako ne stamp yavaayo n'agamba naye ku wano mulimbyemu Winnie buno obululu obulabise waneeno si bwa mazima ninga bulijja supportinga Winnie naye ekyo kyamublokingisa owulidde kyamublokingisa okkirizangako abantu ne bakugamba amazima nkya ne weetereza because okubeera omuntu owa amazima kyongerako so gobadde ogamba wafuna essimu yes ng'eveewa one of the people ababeera ne Winnie okitegeera alina abalenzi bagezi ku internet omanyi wanene Uganda nina ba celebrities benkakasa nti bali knowledgeable on internet be bafunira bannaabwe ezi blue tick omulimu Liam Voice omulimu Bruno K era bwoba manyi nti olina articles ku internet olina following nungi ng'oyagala blue tick kubira Bruno K kyemanyi yafunira Farida nakazibwe blue tick eyo okitegeera Nelly Pazo Bruno K ne Liam Voice be bakabaka ba blue tick bakabaka number 1 ba blue tick Bruno K yafunira Farida nakazibwe blue tick Nelly Pazo runabe juzi ngabamazoko awe bale nnyo netamale emirundi juni bwe banimba boogere yabafunira blue tick kabaka nnyo Bruno K ebintu byabimanyi katate Liam Voice yafunira Vairota blue tick I have proof on that yafunira Vairota blue tick na Vairota yavayo namwebaza namukolera video nagamba thank you for this they are very knowledgeable on internet mbaye kakasa wulidde bwo ina articles ku internet oina following emara baku bloggingako tukirira Bruno K akuyambeko very verified tukirira ani Liam Voice yafunira ne Vivian Mimi okitegeera Liam Voice yafunira Vivian Mimi has a blue tick because of Liam Voice okitegeera Vairota has blue tick because of Liam Voice okitegeera so internet ina bakabaka bayo ate Mama Fina rani yamufunira Mama Fina I guess Mama Fina simanyi bulungi naye kyemanyi yafunamu connection n'abo abasajja bwogerera najifuna sinaba kugifuna lwansonga articles zange tezinaba kuwera goge mazima articles zange tezinaba kuwera naye bweziwera Bruno K is my friend era yangamba kimu Emma soko weze articles within a few days ngenda kufunira blue tick okitegeera njagala in fact njagala kutwala political ewani iwa Bruno K
Political aina articles ezimara, aina following ezimara, aina blogging ezimara. Encha oba olwokusatu ngenda kutwala political ewani wa Bruno ke. Within gundi few weeks agenda kufuna blue tick, wait and see. Kati Emma. Njagala tumayize bulungi wali eri kwa award. Kwa award. Temwabadde bamativu. Titwabadde bamativu ngani amatira ku ebyo naawe. Byali bya naye nga tunatwa kubeera abamativu. Ogambye waliwo eyava ku tiimu ya Winnie nagamba ki? Yangamba nti waliwo abavubuka abagezi ku tiimu Winnie wa mami bakwatamu ku following era kyobola basama of my posts when nali postinga ngandaga nti Zayra baby there is no faking and there is no boosting. Nali ntegeeza ki yali hidden information nga ntegeeza nti wali eri oli yali atambula mpola n'okuweza miliyoni yakajiweza naye nga bali legit tebaliimu nkwatemu okitegeera ani yakwatamu era olina bukakafu ki ani yakwatamu era olina bukakafu ki oyo Winnie nze omuntu ayangamba is part of sisobola mu disclosing ayinza okubula ekyokulya because is part of their people. Aba abantu babeera n'abantu naye nga mikwano gyaffe ng'omugamba naye ono omwana yakikola atya nga si ye wakabi asiina yakikola atya alani Winnie wakabi siganye wakabi naye waliwo naawe kwolaba nti nkwatemu amangu ago gwe oli omusajja nagenda omubuuza ningamba naye ono omwana yakaluzinga akaunti ye misinde kye gino nangamba naina baburaza babagezi bakwatamu TikTok tiba boosting muganda wange bwoba oyagala boosting nina bakabaka wange era waliwo guy bamuyita Ismail twayiribanga nayo ku Facebook owulidde bwoba oyagala following ku Instagram ku Facebook ku TikTok kubira Ismail UG abeera kawempe mukubira essimu ajja kuteerako ne 1 million within 24 hours okitegeera within 24 hours. Naye bano bagezi Winnie wa mami si musiru ne management n'abantu besiba siru bwoba boostinga tuteekako gundi range ya maanyi nga bano ba Paris bebakola ebyekisiru singa baali babbi bagezi bandi mwongeddemu ku bululu obutonotono obulekamu ka doubt kati kye bakola waneeno okitegeera tambuza mpola yongeramu mpola teekamu kajiya yongeramu science ngamu milioni 2 milioni emu within a short while gwani gwe shiba kalungi wanene Uganda gwe Bobby olaba ne Bobby naye atambula kasobo milioni yakajiweza juzi who are you ALLANCRUZ Emma nawe just inamu akantu sikantu toyagaliza bwagaliza Emma amazima muli gasanga kuffe bali tukyayo lwa amazima singo oyo mulenzi mbadde simukwatirwa kisa nandi mu disclose nze nga people who stay with you in wa mami can testify okitegeera kati awadi yabalumye mwe batimu Zayra yatutamada ekintu ekiri forged like that ekyaba tamalaki mukyakyogerako ekintu ekiri forged like that by the way nkoze n'ensobe era Zayra ayinza okunkubira essimu n'angamba you were not supposed uyankubira essimu n'anenyako ankubira nnyo amasimu n'angamba naye gwe Emma eno post gijjeeyo owulidde because she told me never to talk about it yadde okugi era twali tubirekeddeawo soko yoze Winnie soko omuyoze kubanga omuwanguzi aba muwanguzi soko omuyoze wabula Alan ku kyokuyoza oli bloga wa mazima soko yoze Winnie wa mami Winnie wa mami nkuyoza naye eyo award eyo gye wafuna si ntuufu. Congratulations naye award yali eri supposed to be for Zayra baby. Toyongerako. Anti ge mazima nkuyozayozeza naye mu mutima bw'otuula wansi mu kisenge ekyo ogambe naye kanaka award nakatutte kalungi nnyo naye kano ka award kaali ka Blue family bambi. Tole musanyufu. Ala n'obuugwa side ki? Ala ni kiki? Nkugamba mazima naye ogezaako gabikirira. No nze ndi munnamawulire owa mazima kubanga nze kyensinga obutaagala is kuwaayiriza. Kati ate ala nze nkugambye amazima. Kati soko mbulire.
mpalistiyo mwabera ku TikTok mpalistiyo eyaba TikToker abawala 10 ba content creator abalungi beautiful or beautiful and talented beautiful and content creators ndiku content okay abaina content nga wakabi give me your ranking. Yes, kutandika from number 1 to 10. Number 1 is Zayra baby. She's beautiful, she has a black color just like my mother. Okitegeera content we alimu urban and local. Okitegeera zino zi trending sound zine zaba Nigeria abana Ghana bana America yasooka bana abalala ne bakopa. Number 1 ku dance uyo mwana tewali amusinga bananga agonda kwata ku kiwato kya Zayra baby. Wachikwata mu nachikwata mu ndaba nnono enure nawe yali eringa yebase twakola video nachikwata mu nine tugisara ninzisagala kunyiza muganda wange nachikwata omwana oyo agonda Zayra baby ina akabina katono na yayina engeri gyakanyenya tosinga niwo ina namanene amabina agenkana gatya. You cannot shake like Zayra. You cannot. Diridi kani chukuchuku gwe akabina katono mama aina akabina katono nina asalamu akakole bwati mama kalinga bora baka gundi do you know sponge video gweziri abana baziraba. You cannot shake like Zayra even if you have 1,000 buttocks. You cannot what? You cannot shake like her. Nibobera n'amanene gana amabina gaba mama fina nibobera n'amabina gaba ni bano ba Shakira nibobera na. You cannot shake like Zayra. Bet me. Baba teke waliero ine binaryo no lyaleta akake kale Zayra akulembedde nambemu kitegeera. Number 2 kunze ye Bulisha Cash number 2 ALLANCRUZ asobodde okusigalawo bamulabirako bonna bano betwogerako n'essaawa zinene bw'okweberako account ye akyafuna views comments ne likes. Is my second mubawala. Your first is Zayra. My first is Zayra. Number 2 my number 2 ye Bulisha Cash. Kitegeera number 2 ye Bulisha Cash akyali talented nnyo ate Bulisha Cash aina gundi ka face kalieri church for Bulisha wenjawulo. Bulisha akola buli kyakola without energy. Ate Bulisha yangamba kintu kimunze Emma twakwatanga video naye ngangana okuzirepeating. Si muntu wa fair copy nti wa rough copies. I mean takola rough copies. One shoot let us go. Perfection. Man tukwata video ne tuziyuwa. Tukwatanga video ne tuziyuwa na yoyo mwana atwala one take buza jack. Oba dance oba ki atakwata mangu. Ne baba gundi dance strokes ngatazimanyi banga balese dance styles ngatazimanyi omuyigiriza mugumu ogwokubiri. So Bulisha number 2 number 3 sawa zineno currently I will give it to Coco Must Shine. Muwala wa Moti ojo mwegendereza akakana bannangi akakana kali talented ate kalungi ulaba bakalwanira nawe ono gundi Royal Jeff ne Dr. Loverboy munakireka munange bakalwanira kitegeeza kaliwo obuwoomi nze I suspect those people ate balya kubanga oyo mwana yasibirako olukobo oyo gundi oyo Royal Jeff oyo mu bipale bye ate oyo si kyali wange nze Dr. Loverboy ekyali wange gwe mwagaliza ate Coco Must Shine wetereze Dr. Loverboy balabika bakalamu obuwoomi kalabika kawooma akaanaako nange bwe kuba kukwatamu nkwatamu ssebo kakoko naawe nkwatamu naawe naye Koko mwana muto mwana muto waawanga baali bamugerageranya ku baana ba Kabaka naawe gundi Amoti yagamba nti agenda mu myaka oyo Koko nno mukulukulu oyo namulabye mu award nga bamuteeka mu new generation naye alabika new generation yagituuka mudda
Kale, awo tuli mu namba mmeka? Namba 3 ye koko. Namba 3 koko, namba 4. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Namba 4 ngenda kuwa currently ngenda kuwa Pretty Cool. Bajja kunyiga nkimanyi, bajja kunyiga nayo no Raji Emma has aina gundi eyiye okitegeera. Namba 4 ye Pretty Cool, whether you like it or not. Pretty Cool waliwo ejo nabadde naye there is nobody trending nenga taina art. Namulabye ku video ya Mickey Wine ene ya kafuruma. Banange, she knows what she's doing. Video ya dose ya Mickey Wine. Twabadde ne ku video endala yesterday. Video shoot endala. Yes. We were on another video nenga ndaba. I was next to her like this. Ani? Pretty Cool. Ngagamba omuyimbi ngamugamba sebo tuntya. Nini akamekeyo jigamba nti tuntya. Ngakutunulira bwa talent. Chanjawulo ki? Pretty Cool. Ekyenjawulo kyayina bulungi ekisookera ddala. Maama omwana ayina akazigo wano. Omwana ayina otumwa mutunuulire teekako ekifaananyi kyewali bamulabe. Pretty Cool is very beautiful. Jose na kitekayo Jose. Ayina ebbina Pretty Cool. Likwateko bwe liti. Teekako akankumu bwe kati kagenda kutuukira ddala mpaka eri. Kigonda manange. Kigonda. Waliwo abayina ebbina naye nga liringa ejjinja ng'okuonako nga lulinga olubalazi naye oli omwana nakutteko bangambye musituleko omuteeke waggulu bamushuutinge bulungi naye kisitula kiteeka wali ninga kyonna kimenemenya. Do you know bongo? Alan, do you know bongo? Have you ever taken yogurt? That is Pretty Cool for you. So Pretty Cool wakuna and she can dance, yes. Wakuna nze mulaba ina ka video kazi nanga yekyusa. Yeah. So wakuna okutaanani. Okutaano kanteekeko Winnie wa mami. Okutaano ajira waawo. Anti nze nkugamba amazima kanteekeko Winnie wa mami. Omanyi lwaki? Pretty Cool gundi Winnie wa mami ya joininga music. Okitegeera. Kati content creation nekendeeramu. She's now an artist tukkirize tugaane. Kiringa bogamba nti Tom D n'oleeta ba male content creators n'oleeta Tom D yakendeeramu yakendeeza ya concentrating nnyo ku music. So waliwo abantu nga bo balirayinga ku TikTok. Kale birungi ebiri ku Winnie wa mami. Ebirungi ebiri ku Winnie wa mami. Winnie wa mami she can dance. Ekitegeera. Lwakuba kale ebingi abiyiga ku Zayra. Kati bw'alaba Zayra kyakoze kimwanguyira okukiyiga si buli omuntu kimwanguyira. Oli mukyamu. Bulidde. Oli mukyamu. Gwe wali Alan weebuuze lwaki Zayra yasooka okupostinga video nga waliwo ekibaluseewo training videos bwezityo ne bali ne bakola after one day. Basooka kulinda kabaka, basooka kulinda Mumbejja n'akola. Okitegeera nabo ne bongerako si mu bubi. Kyakola tekikolerwa mutiitizi. Ndabye akantu gundi ALLANCRUZ nga bwazanya mu Mama Brighton nange nenkola nga bwazanyi nekivaayo bulungi. Nakyo kibeera mu talent, my friend. She's talented, she can copy and make it perfect. Okitegeera. Oli teacher. Okitegeera. Kataawo mukakasa. She's a very good girl. Amanyi kyakola. Okitegeera. Winnie wa mami. Tugende ku namba 6. Tugenze ku namba 6. Namba 6 but my favorite TikTokers. Namba 6 ngenda kuleetawo Emire. Emire. Ono namubuuza yomugamba naye Emire story ki aiva kukwana biki. Nagamba aiva brother wange. Nino nali njaga kumugamba ekigambo naye yeyisa nnyo ng'omusajja Emire.
Emire weyisa nnyo ng'omusajja kyobola basaa kugamba kigambo about love twali wamu ku Superman. Naye she's very beautiful. She's very beautiful. Mutunulire face eringa y'Abanyarwanda. Allan simanyi oba oli Munyarwanda naye ka face ka Emire kali straight like yours. Kitegeera ya. Kyensobola okugamba sikangu kakusangika nti ne bw'aba atasibye enviiri you cannot compare. Kitegeera. Tugende ku namba 7. Tugende ku namba 7. Namba 7 ngenda kuwa omuwala ono. Namba 7 ngenda kuwa muwala ki buzibu batagara ni namba 7 ngenda kuwa ka baby passion. Baby passion, that is my girl. Baby passion era bwe mbanyi na promotion yonna nkubira manager we Jane ni mugamba njagala baby passion. Baby passion is an international kagaro. Era ya kyasinzi ne bano abana Kenya abana Tanzania tebamujjamu mu challenge za Diamond ne gundi ne Zuchu ono mu kyala Diamond oyo ya kyasinzi agenda sawa zino mu milioni 3 bomwegendereza passion yaweza mbere laba nono edda aduka byasat ali international that girl bambi ka baby ako kalabe edduka. Okay, namba 8 tuleete gundi Serine era. Akakawala ka Serine. Serine ate ye akola nnyo local content, local music naye ate amu perfectinga. Namba 9 ngenda kuwa ngenda kuwa waliwo omuwala awo muzinyi kamujjukira erinnya yazinira Simba kuneyanziza concert Ita dancehall. Ita dancehall nze simubala mu ba content creator bamuyita kawala kyako banange kawala ki nange kazi kikali ka main gundi muneyanziza concert kam followinga no kumfollowinga wano banange Allan sirabiro oyo mwana kumuwa half flowers. Kumuwa half flowers. Kaita kani muganda bakaita kani. Kowala kumukama sikirabira neyanziza concert banange. Content creator kadansa kalungi. Bakaita kani. Allan nkirabidde. Kali namba 10. Namba 9 ngenda kuteeka ko gundi oyo Zayra price. Ngenda kuteeka ko Zayra price kubanga ize content creator. Siye muntu agenda ku YouTube najjayo content wammwe namupostinga nedda. Ayogeza bigambo bye. Kitegeera. Ayogeza bigambo bye Zayra price. Ate mulungi mwala alabika bulungi. Ali updated mu byakola. Owulidde. Lwakuba Allan asalamu ekigambo ejo yasaze ekigambo Zayra price. You are my friend Zayra price. Nijo yasaze ekigambo. Byakusala ku bantu bigambo yayogedde ki obujulizi buliwa birwa byayogedde. Zayra price. Soko tuwe byayogedde. Soko tubiwulye nga gwe tunabyeyogerera. Kambi bawe kubanga nange sabadde musanyufu olwabirabye kubanga nabadde ku sosi yennyini Allan owulidde sosi omuntu gwayogerako nga ndi naye okitegeera ng'ate byamwogerako nga yayogedde ku Nicole Allan playing eno video nze simanyi sound wezigendera owulidde playing eyo video Jitutu no banange Nicole atuvumye bitya mugamba atuvumidde ddala avuddeyo n'agamba abana Uganda muyina ekyalo mbuno mumwasamira nti olwokubanga yafuuse vaccine n'ababuuza yabagamba agenda tandika okukola byakola ku myaka emeka n'agamba mujjeeko emimwa yabakoowa n'abakoobera ddala neŋŋamba nnyabo she abused it. She tell us we are villages. It's okay. It's okay. Ati Nicole yavude omunaye nakola vaccine mu video ya Mickey Winnie abande bagamba omwana oyo lwaki abeera
traffic scene ku myaka gye baddia n'abanyonyola ne mbagamba Pretty Nicole mwana muto mu myaka naye mu bikolwa mumuleke yayitawo takyasobola kudda mabega era yabagambye temuddamu mutegerera kati gwe wano ogamba Shira Price ayina byeyogedde Shira Price ayogera according ku bya postingiddwa n'ebya wano anti yayogedde Shira Price owo yawayiriza wano yakulaze video nga ayina kya reactinga nabadde ne Pretty Nicole yesterday twabadde on a video shoot the whole of yesterday actually ne bandeetako ne mu motoka yaabwe ne bansuula wano ekireka kuba twabadde somewhere yogerere okitegeera twasiibye wamu nandaga eno video nangamba naye Raji Emma nze bukyanga bino ebibaawo ensonga zaabwe ne ba Akram ne Hajjat Kurusumu bujanga bamujja ku police Pretty Nicole tafulumanga mu yadde ekigambo to react about anything ng'ogyeko maama we from her camp ulidde kati ono bw'aveeri n'agamba mbu Pretty Nicole yayogedde ng'agamba temuddamu mumanyira mbu yadde ebiki simanyi biki kumwogerako nga bw'obiwulidde it's wrong. Pretty Nicole ye mwennyini yabuuziza n'agamba naye nze bino nabyogedde kuba eno posti gundi gye yagize ano yagijjeewa babuloga ebiseera ebisinga bayize basala ebigambo alani nze Pretty Nicole n'agamba nze sinnaba kwogera kintu kyonna yadde ku interview yonna about the scenarios that happened with me Hajjat Kurusumu ne Akram n'oli omwana ono tayogedde ku gundi yes anti ye yagambye Pretty Nicole yagambye mbu tebakola ki nga bw'obiwulidde tebamwogerera biki nti tewabaawo addamu omumanyira biki Pretty Nicole tanaba kukyogerako eno tanaba kiwandiika wantu wonna waliwo omuntu impersonatinga Pretty Nicole ku Twitter. Pretty Nicole yangambye talina Twitter handle waliwo Baton ne Patricia Sitya Ross wagiraba anani Pretty Nicole ne Patricia Sitya Ross ku Twitter nga bitambula balinga abalwanira omusajja somehow somewhere there ninga Patricia Sitya Ross nga naye akulaga tali ku Twitter. Patricia jali ku Twitter yakola waawo video n'agamba nze sinaba kugenda ku Twitter mukitegeera ani yakola ne Pretty Nicole ate ekikwewunyisa nga ali verified kyembadde nkugamba nti some of the apps Pretty Nicole ayina Twitter account verified and she has no knowledge about it. Yes bazisasula every month kyobola banze bwe ndaba omuntu ku Instagram ng'ayina verification blue tick tantiisa ekitegeeza ena account eriko Pretty Nicole official nsasule zibira nsasule shira gye yabijje yes ababana Pretty Nicole tali ku Twitter naye waliyo account eri mu Pretty Nicole eri verified with a blue tick bakato switch basiba bazipostinga bapostinga caption ezo juzi bapostinze n'agamba musimanyi mbwe man who comes and continues is one in a million nga Pretty Nicole balaga yabiwandiise with a blue tick ninga tali ku Twitter bageza ku kujireportinga ne baba wa magezi bagende mu UCCE oba ye UCC bine bikwata kuki ku bya communication na impersonation baji reporting nesi kyangu muganda wange naye mutidde erinnya tuwala bamulabanga museegu kitegeeza share tumunenye katono maybe naye yafunye from a wrong source naye Pretty Nicole tanaba yadde ku attacking anybody yadde kwogera ku byaliwo muntu nali ambo before you judge somebody Alani mutuukeko Alani bakwogerako ne bagamba mwana yeraga naye Alani omuntu bakutuuka ko atwala ekifaananyi ekyenjawulo Alani ndi shibaholic okimanyi naye manyi nti njagala spice abashibaholics baba banyige naye I'm telling you the truth lwaki yewe abawagizi be addiza abawagizi I love spice about that era nze ndi shibaholic ne bogebera account yange eriko content wa shiba mungi nnyo concert impostinga nyimba mpya postinga naye spice bwafulumya oluyimba Alani I must post it ubali bufunye less views oba kyo babanyiga but I must post it omanyi lwaki njagala ha characters nti addiza eri abawagizi be abawo omukisa
owulidde yali ayagala kunjwa kyayo emabega kawo nga nkyali akawunti yange eri eyandemu okuyingira bava eri abaagala kisinabo bamanyi nga bwe bagenda ku kivulu kye wayimbira bamukwata wansi ebifaananyi bakwata eno wansi anda Spice nga tebafulumyangako kifaananyi kye ng'ali bulungi ng'ali decent omanyi stage zibeera awkward okitegeera ogiramu woti nozina nowanika okugulu ye n'aleeta kamera n'akoteeka wansi n'akwata eno ne biki indecent pictures nimbagambako I told them respect that lady, respect her. It's not easy to raise a brand, Alan. Okitegeera wagamba kubaki aba Galaxy ng'okebera ebifaananyi bye bapostinga ku Facebook zaabwe ne Instagram nga tewali kifaananyi kya Spice bya postinga ku account ze biri decent on the same show bo bapostinga only ne nude gundi bine bibi sigenda gamba nude but ebibi nabagambako yagamba aba Bent Boys bali banoonya akawo anti nange siri common nnyo yagamba aba Bent Boys bangamba ne bagamba no manager Roger yali agala kochayo iraze bwensanga Spice mukuba oluseke sebo mukubira ddala oluseke va ku ebyo yes because I support nze sibeeraawo no njagala Shiba. I'm a Shibaholic. I've been working with Shiba's music for some good time. Naye Spice I respect her hustle. I support her music. Njagala ennyimba ze bazikuba nenziwuliriza. On a special note Spice bwe nkusanga nkuba oluseke maneno manager Roger bwe nkusanga kubira ddala oluseke ndya ku sente za Spice n'omutima bantu bo bantu bo bani ba Spice ba Spice si bantu bange nnyo kuba bantu bamanyi nti ndi Shibaholic ekitegeera nenze nkugambye on another side Spice mwina just omwagala bwagazi ng'omuntu I love her personality her characters n'engeri gye wabafani be but nga yo Shibaholic yes kyekyo buli omu akimanyi so akwewakana why do you love Shiba so much why I love Shiba so much bannange omanyi omuntu ali rio Shiba okumwagala bannange n'abasinga balinga nze Alani bamwagala naye nga talina kyabawadde naye nga mu bigambo bye bwokebera Shiba's history from the beginning alinga ffe Alani twabonaabona baatulabanga wano ekibuyinzi nabeera nnyo waneeno ku Salama Road awo nengenda eyo munyonyi nembeera yoko okitegeera naye nga Shiba bwakugamba nti yali ali ne brother we yava waka nga ali muto n'atandika n'agenda ku street n'abonaabona asula wano asula wali ayina muganda wooli talina ssimu amunoonyeza wano bw'avuddewo n'agenda wano okitegeera n'atandika okuyimba ne bagamba nti Shiba talina raga talina ddoboozi mufu naye ekkiririzaamu n'alemerawo inspiration. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prim Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prim Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prim Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prim Touch, where beauty meets precision. Bobi Wine tawa abantu sente. Alani Bobi Wine tawa abantu sente naye bamwagala kuba inspiringa. Okimanyi ekyo? Alaza bavubuka nti bisoboka. Bameka abagenda wali egunde kama ocha Bobi Wine n'abawo kyayo. Naye why do they go with that much love? Why? Because he inspires them. That is what Shiba does. Is an inspiration. Okitegeera? Wekiriza munogamba kama mbaya ni mbaya oba bampita muyaye nja kwasolinga oba bampita wa street oba bagamba siri talented oba basika ne basika abana bali awo ku TikTok tebamanyi mazina basiba waneno bakola ki
niyikiriza muna postinga mpaka nakikwasa. You don't start at a higher level. You must start at a low level and climb steps to reach where you are going. Yeah. You have to love Shiba about that. Alani kirizagana muwerako obujulizi. Bangamba ogulyawo abantu TikTok accounts. Alani nabikolanga naye nakaddiwa. Nabikolanga actually gundi companies enyingi nziwadde accounts ezo nazikuzanga blogging nenzibawa nibatandika okutundiraako ebintu bya ndi muntu wa mugaso gwe Alani nno mpisa bantu bayinza okumpisaamu amaaso naye nkuzaako accounts nenziwa companies oba nenziwa abayimbi besobola kudisclosinga nibabuildingirawo kubanga abantu okurespecting omuntu ku internet olina okubeera ne following ng'olina kyolagawo. Yes, so oli akugamba bannange nze sirina budde nze Rajemani n'obudde bwange I grow channels nenziwa oba omuyimba ajagadde nampa sente nenjimuwa nintandikawo endala naye natuuka obudde ne bumbula nembeera busy. Channel za TikTok okusingira ddala ne za Facebook kuba Instagram sizitegeera nnyo ni YouTube ya najikuza naye siteekayo content. Naye nga TikTok yanyanguyiranga nnyo ne Facebook. Okay. Yeah. Kiki wandyagadde tusembyeyo nakyo nga tumaliriza? Yeah, nga tumaliriza. Banange Alani kano kalango bo nankyajinga gwamanyi naye sina sente. Tuina ababulu family, tuina dance competition mu January. Zayra yazingambyeko. Yes, mu January era nange nkayisaawo. Nga nnya badansa munawe muri mujje mu bungi. If you know you can dance 10 million grand prize boy winninga you get it kitegeera 10 million naye okuregistering oteekamu to be serious eje mitwalo 5 gye tugamba nti osasule ngo registering twagala oyingire mu kintu ng'oli serious ukitegeera kugambe emitwalo 5 gyange nino girwanako gyeyongeremu kitegeera. We shall get other prices okola ki okuwa bano abaddirira abawangudde to motivate. Amanyi gabo butafiira bwerere naye balina okujja bannange ekigenda okubeera wali we tugenda back communicating ekigenda kubeera mada Zayra baby representing all the time with Henry #1 couple in Uganda. What are you talking about? Blue family leading. I must say big up Shamira. You manager wababereri. Vaku manager managing eri murabe duka. Aringo no Shibaholik agi. Shibaholik. Batabu nyo. Shibaholik aga abereri. Na yako meningireni. Abera mu US. Agi ona a controlling aba Shibaholiks. Abera mu America. US. Daba nono. America. Nako minding abantu wano. Do you know what it means? Agi yakulembera abashibaholics. Nze nali njogera ne Agi. Agira na mugamba account yange bagitutte enkulu. Waneno ku content wa Shiba nkoze ntya nangamba kyuse erinnya. Agi mwennyini yali agambye nti tugifuye Shibaholics TikTok. Ukitegeera? Nene mugamba account yange bagitutte ngenda tandikirawo nangamba keep supporting the brand naye kyuse erinnya nawe ukoze eki oyongeremu abereri Agi naye ku kivulu kya Shiba wabaddeyo ku kivulu kya Shiba nabaddeyo sebo wabaddeyo nabaddeyo kati nyinza obuta supportinga Shiba nawe mba muliddemu olwo nabaddeyo nga tewapostinze bulungi sapostinze bulungi lwakuba akasimu kange omanyize njogera mazima saagala kukwata Shiba nga musiiwuufu akasimu kange akalungi nabadde sitambudde na power bank nga bo zimanyi zino zi iPhone nika blackout okitegeera nikavaako omuliro mangu kati nga sisobola ati kulabisa okitegeera nino kwata content aliriyo if I have to catch the queen Shiba simushinkanganangako siyinza kulimba no yagala musinkana njagala ku meetinga Shiba era simanyi naye yamanyi what I know yes amanyi kubanga wali wawe emabega obambi yogero obambireke naye amanyi yogera wali wawe emabega jukira ina management banji no kati Spice yafulumya oluyimba ne Chris Evans
Kati we yafulumya oluyimba ne Chris Evans. Chris Evans is my best friend from the musician's side. Okitegeera kati we yarufulumya. Nze omu ku basooka oduteekayo. Ne lutambula. Nga bwomanyi njagala music wa Spice era Evans oyo ye my brother, big bro. So ne nduteekayo. Naluteekayo abamu ku management ya Shiba ne bantandika okunsindikira ki message n'abamu ne bankubira Raj Emma ate okola ki nga account eri ekyali mu mannya gali nga Shiba ye top ku account yange nga Shiba yaliyo yekka bangamba ate wano okola ki nga baby finga wali Shiba Olix Spice gadget nga betwala kati kituufu bagamba Shiba nti Raj Emma is doing something unnecessary ku TikTok owulidde information yantuukako yabaddamu kimu mumuleko omwana afune ekyokulya atusupportinze ebbanga mumuleko omwana akole ki kinkugamba nti Shiba has a very good heart yategeera nti am posting content wa Spice Dana naye yabagamba Raj Emma mukole ki mumuleke ndudde nga ndaba waakawe atusupporting nze ebbanga ne mumuleka akole ki afunye ekyokulya information we yantuukako nenteekayo baani ba Fresh Kid ba Vairota nenteekayo ba Ananonu Liam Voice Mary Batta simanyi baani abo ba Juwiranda nenteekayo n'omutima gumu nga ndi mugumu kubanga wali na postinganga Spice Diana naye nga ndi mukutya amanyi mpedde old age emusi Shiba jawa n'agamba uyo Raj Emma alekera okukola content wange mba mpedde nali nzira mu kyalo ebiseera ebyo. Okay. Mbadde ne Raj Emma olunaku olwaleero and tuweyo last remarks tulabe oba abaana banakkiriza okukoma wano platform Emma. Nze Raj Emma kyenjogedde gwe kyolaba nti tukyagadde ojja kuwa mu comment section nti wano Raj Emma toyogeddemuko bulungi nange njazisoma ndabe awo okutereeza but I know byenjogedde ebisinga from my knowledge because I'm informed. I'm informed gwe njagala ngamba mwagala gwe saagala ngamba simwagala gwe sinaako buzibu era ngamba simuinaako buzibu naye nga tubeebaza okutulaba tubeebaza okusupportinga show ya ALLANCRUZ era neyanziza ssebo gwe mulundi gwange ogusoose on a special note to appear on any interview my first and very first time sorry muli bademba okugamba Raj Emma should come more times and do interviews or Habiveeko. Yeah. So tusomere ku list y'abawangudde ku Pulse Awards tuve wano. Yeah, list y'abawangudde wabaddemu Media and Blogger of the Year. Ba nominating ALLANCRUZ, Zayra Price ne Kasuku, naye Zayra Price n'awangula. Okay. Yeah. Then ne wajja Dance Influencer of the Year. Ne ba nominating Triplets, Ghetto Kids, DVD Afro King oyo gaya azina mu nyimba za Shiba ne Winnie wa mami n'awangula. Yes, kansirike. Then ne ba nominating ba Fashion Influencer of the Year. Lwaki ogamba kansirike? Kansirike because this awards ezo ze bakola yeyo yokka gye nalabe yali fake okitegeera gye ba fakinga yokka gye ba fakinga the Dance Influencer of the Year. Kategori mwali mu Zayra baby Winnie wa mami DVD Afro King Triplets Ghetto Kids abalala batono. Winnie na imagine nga ye muwanguzi nga ffe tubivuddemu nga tetwagala fake life okitegeera genda kale kubiddako. Fashion Influencer of the Year nga muli mu Rich Homie Kwan oyo guy. Then Zayra Gashumba ne Brian zikati Zayra Gashumba n'awangula. Babadde mwana mu Fashion Influencer Brian Zayra Gashumba na Real Homie Kwan. Abeera onyo a trending anyo wechiwowo oyo wakabinyo shira n'awangula wano wabulawo in fact gundi Fashion Influencer wabuzeeko era ajja kitaka mu bipale byebyo yabuzeewo kubanga ebintu byakola biringa byakirawo naye biri fashionable. Watuuke eri alya show kale zibebito byatambudde ku weekend ku Pulse Fashion Awards. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu mbadde Jose extra ku kamera musajja wange abeerawo nnyo okulanga tutambuza ensonga zino nga zibatwako bulungi nnyo. Ragamuffin assassin
wali bulungi nnyo akubalaga alina ne YouTube channel ye bagita Jose Extra Media si bwe kiri si wagita Extra Media UG genda yo subscribing naye obeere nga ate omusupporting omanyi ffe wano tukola naye sobola gamba mwana togulawo YouTube channel ng'okolera wana mutima mulungi bayambi buli omu asobola okukola ate n'abayeko ne gye yeekola ki gye yeeyongera sala kusukako wano onakolera for now se bulungi mwera kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prim Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prim Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prim Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prim Touch, where beauty meets precision. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.